Okay, abatula abalungi amanya nze Jonas Saints mujukire programu ya feno enganze sponsoring wa Bajjo Blind Consultancy Uganda Limited. Abaliwo kubanga ate batwala abantu bamwe e Bulaya mu nsinga Dubai, Qatar, Saudi Arabia namawanga amalala bangi. Abayita Bajjo Blind Consultancy Uganda Limited basangibwa wonaalya. Abetaze we bali okubanga ate bamalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo olunaku olwaleero show ya leero ya njawulo ngayo mulaba ndina n'ennume bbiri ate ezakabi mu industry yaffe wanene ya entertainment. Tugenda kuba ate tuyawayamuko nabo batubuulire ate watya omukulu n'atuyimiridde wakati engeri gyazimbyemu career ye okubanga ate agitandikidde mu linnya lya taata. Basebo mbalamusizaako. Kale sebo gye baleko sebo. Tubebuzaako mwenna n'abawuliriza n'abalabi ba programu eno era amanya nze Mukabya Junior yaman. Omukulu sebo ogamba otya taata? Ndi bulungi. Nange mbalamusizaako. Amanya n'eddoboozi Ssaabasanyusa Willy Mukabya ne Gokyalima nga bulijjo. Naye ng'ogamba otya? Ate nina omutawaana. Endoogo ekutwalaganya etya akaseera kano? Endongo nze ngitwalaganya. Yo tesobola kuntwalaganya. Omanyi ndio se nkufuna olunaku lwa leero. Abantu abasinga babadde babawaaza nga bagamba baagala kumanya kituufu. Kiki? Ono mutabani we gwa muzaalira ddala. Oyo. Ate lya Mukabya liryo. Bwe liba liryo nga wo. Naye bw'abanga ye Mukabya Junior awo bumanya nti kyekyo. Nti waliyo senior. Ya senior olumba ndi wano. So kakati twandyagadde okumanya. Tuze tulaba ng'oyimba naye ate obadde nga totwala kaseera oba kubanga omwanjula muffe. Kiki endongo yakagiyingiramu yakagibbukamu ssaawa zino? Kati eno industry yaffe birala. Kati naye byabadde akola birala. Ye byabadde akola birala tebimwetagisa kumumanya. Kakati era amaze kuvaayo n'atuuka eno gye tuli kati awo nammwe kwe kutandika ne mumutegeera. Waliyo kati banna abalala mubamanyi timusobola bategeera. Kati era ono avuddeyo gwe mumanyi kakati. Okay, abazadde abasinga batangiranye abaana babo kubanga ate bayingira mu mirimu gye babaddemu oba ebitone ebisinga. Gwe kino kyakutwalaganya kiki okulaba nga ate Mukabya ono Junior atutte ekintu kyotegeera obulungi era kyozenga okola ebbanga lyonna? Oyinza obutasooka kukkiriza olw'obuzibu bw'omulimu gw'olimu okubeera omuzito. Nange saasooka kukkiriza. Naye bwe natunuulira ne ndaba ng'ayina ekitone nga ayina byonna biyinza okumusobozesa okufuuka sita. Namukkiriza kubanga nagenda okuwulira eddoboozi alirina kyekimu ekiremesa omuntu okufuuka sita nga ayinawo obusente obusobola okukola music ng'ekyo nakyo kiremesa omuntu okubeera sita. Omusajja mutetenkanye muyimbi kati neŋŋamba kati oyo kamutongoze. Okay, kyanjawulo ki kyaleese ate ekipya ekijja okubanga ate kyawukanamukko ku kikyo kyozenga otuwa ebbanga lyonna? Anti kakati ye akuba music ono aliwo kati. Atali oli owaffe owedda kati akuba ono aliwo n'amugatta n'owaffe n'amuzingazinga n'amuwoomesa. Bagamba tukubira bakisiraga. Owe mupya ate talina mu bakisiraga. Freestyle music. Soko tuwomukapera ku music otukuba. Tiyali ayina laavu nga sobola okumudiza naye laavu yafuuka laavu nga nego yayitanga mayi laavu nga tamufaako yalinnya levo kale singa wali omanyi nza kufa kale singa wali omanyi nza afaayo just abo bakulomesa. Kati waliwo ne luno twalukubye ne muzeeyi waluyita yakuwadde ka kolabo. Yampadde kolabo nga bw'okimanyi regent wakkiriza mwana agikuwa yambuuza tukube mu mwembi yambuuza mbu kyali gwe tonnagumanya naye eryo lyolaba lyeliriko eswaga muzeeyi tonnabimanya naye ebyo byolaba bye biriko kati abaana beeyisa kirasita gwe vayibuza abaliko tonnazimanya tukubagulike no gwe va mu kyezo byabakayanda ebyo byali byadda guno mulembe gwa luno teri kukolima ababiroberamu baali badda nze kankubuulire ebiriko mu kacyo kano tukubaraga kadongo kamu byakoma sebo tosiibira gomesi mu kifo kino ebyanna byessalamini biba mu kwetega mazina tozina galiko tozina kachima fonya mugongo ebyanna binyenya ndodo Mr. DJ tukubira galiko
nga bwe tusunda bibiya kuna muchezo bele ya shisha masada gaba ganyoka junior ku mic amefire bandem hey ogogwe mulembe leka jerega byotomanyi naffe bulabo notwaliwo muliwa nga tuzina madererere empale twambala zibero botomo muzimaki sisimanya wetigonyole ngani kati omulembe gwaffe gwanjawulo olw'ensonga gusikiriza ne bana abazeeyi okutandika tokola ebyaffe lwakuba nti basomesa kati balina ebintu ebimu bye batuyigiriza kati nga bwe ntera okubeerawo ne muzeeyi alina ekintu kyatera okukozesa nagambe kisuula music industry we Uganda kubanga teberanga ba Nigeria bana ba Wasafi ba Tanzania olw'ensonga nti ffe tuva ku kyaffe ate ne twagala nnyo tutunde ekyewalala so singa tukwata kadongo kamu waabo ono ne tumuteeka mu vibe yaki mu vibe y'endongo yaffe eye Uganda kati twagala kubaraga n'okubaraga ng'alimu kadongo kamu oba okitegeera era abaana baba bajja gukuba mu bbaala okitegeera style yeetunda omuntu gwe vaayo nga you look bad give them bad thing which is good in the ears and everything people they will welcome it kitekeko class you just classify what you are doing even if it's kadongo kamu you can make it classified and you can sell it over the countries and over the seas. Nono Oluyimba nduwuliriza ku ngeri gye mu Oluyimba amaloboozi gamwe gonna maseekendekerevu ani yatula wansi n'akwata kkalaamu n'olupapula na compromising lyrics zino eziri mu luno Oluyimba buli omu yakwata wuwe kati nze simanyi byaba muzeeyi kati ono asobola omwandika kati ye yayimba ebyabwe byakadongo kamu nange nengakanete vibe z'ekkololo okitegeera kati ng'omwana oli ow'ekkololo ali ku ekitu ayenywera bbere yawe ajawulira bbere yamwe eri ajawulira shisha wali eri asika shisha we ng'amuwulira eri bamuyimbako ani muzeeyi gyanyumiza bero bottoms maxi ne bali abali eri mu kyalo ekyebongotoko enansa nawa oba okitegeera nabo bajja kubeera nga bakikola ki nga bakivibinga bagamba ayimbye ku twist wetigonyole nze wetigonyole kati gwe ayagala okuzza muzeeyi ate mu mabala g'ekivubuka g'ekitiini eno kuba ndaba n'omuguwa guguya kati style yo giraba agaffe gakyaliwo gali ga Suzana gavaawo dda kakati era tukubagana agaliwo kati era bagamba nti olukula luyonka olwalwo nze muyonkesa vibe z'abaliko zino z'omulembe omupya kyobola omuluyimba mulembe ki lwa myaka gyonna abakadde n'abapya vibe yabaliko ani agenda maaso n'aba nga ate aproducinga oluyimba luneeno alright producer bamwita expand beats wa sound skiller era yakola oluyimba lwa Shiba lwa kansalewo so that guy is good era yatutulira mu ngoma because nze nali South Africa waka naweereza muweereze muzeeyi be bali ku ground one naye otunulira kyonna kyonna nga na recording leri byonna recordings biki ne bibeera nga byavaayo bulungi bwe bityo that means that guy is good X on the beat. Okay, with your music career okuba nga ate ogitandika tofunamu kutya gamba nti ate nyinza okukola ku kintu ekitamenyewo kya muzeeyi oba ekitenkanenkanena kya muzeeyi kati mukyo talent teri muntu avaayo n'akwata kazindalo kano n'agamba tamanyi buli avaayo ne bwaba upcoming nga agenda bomalamu myaka 10 avaayo alina believe eyo nti agenda kuba star so nze butafaanaganako n'ekyo nkulidde mu industry ya kuyimba mikwano gyange babadde bayimbi naye neraba nga sinnatuuka nga qualities ezimu tezinnabakola ki kumeruka because I didn't want to come as a struggling artist. I wanted to come as a star because I wanted to build a platform for international. Nayagala nzimbe ekintu nga kigenda kusala ensalo nga tekikoma wano. Akagirika kiri nti mpangalira bweru wa ggwanga. Tuli wa muno. Siri we Uganda. Tuli we South. Yeah man, mpangalira South Africa. So mucho kubanga mpangalira eyo. Nayagala mpe ekintu kya wane waka ati wafo wa waka. But mainly njagala kuba amapiano nga galimo music we Uganda watch the piano ge South Africa ngate gali music we era nina nyimbe zimwe za mapiano abanagenda ku YouTube channel yange ya Mukabya Junior Music bajja kebera mu mwaka wange mulimu amapiano gatundanye South Africa awo radio nga ziga kuba ne TVs so mucho ningamba njagala nsoke nsike fan base ya wano nkwata abawagizi ba muzeeyi mbagate kuba omulembe gwaffe tusobola okubanga omanyi okulumba aba Nigeria abo n'aba South Africa n'abachi olina okuba ne team nga nnene ngewera nga bakubira endulu ene wammwe nga y'amaanyi kati so nayagala nsoke ngate fan base yaffe wano tinga bwe nyimirira eri okubakubira amapiano gaabwe
waneno kiba kikwata bukwasi bagamba yoyo mwana waffe yeah man ni lwaki mumanya gonna wasalawo ate kwetuma Mukabya Junior seetuma bwetumi because nze nga sinnabeera muyimbira mbadde Mukabya Junior era abe South Africa bakimanyi gye mpangalidde emyaka 8 bakimanyi I have been always Mukabya Junior nga tebamanyi nti oba ndongo oba ki endongo bwe yazze just newabuwi bantu questions tiraki naye nga kitegeeza muzeeyi bwe yali ali ntuuma yamanya nti gye bulijjo eyo nja kuba junior we yamani biki ebimu ku ebyo byojjukira nga osazeewo okubanga ate oggusa ekintu kino eky'endongo muzeeyi bye yakuutira okubanga ate weesigamako kisookera ddala yaŋŋamba mbeere mwetoowaze sikkiriza maanyi ga tutumu ku overpoweringa era sikkiriza na ssente ze nnina zikuba abantu bwe mba nina ssente zigasanze na famire yange okitegeera so nina kuba nomo nina kuba hambo nina kuba nga omuntu omulala yenna bw'ali oli just akizuule buzuuzi luvannyuma ekindimu naye nga sikimulaze nganze tulabye abayimbi abasinga nga baba coming up with music concepts oba ideas bajja nnyo ate mu nnyimba ezo ezasookawo ezedda gwe tolina oluyimba lwa muzeero wagiramuko oba noddamuko okulaba nga ate ogirayo ddala kiri ekifaananyi kyaba Mukabya ekyo tugenda kireeta tusumulula osuna kati akeke kiri nti twakamala myezi bwezi mu ndongo nakamala myezi bwezi mu ndongo wenaweereza omwaka ate ogenda kubeerawo ekiraga nti mwaka tunayingira ebiri era bajja beerawo nti kuba kati ndine master plana kabaka w'endongo Uganda asogezereko kati ne wa muzeeyi muzeeyi omwana ono omukuutira ki ate okubanga music career yagitwalira ddala mu maaso omanyi omwana omukuutira ne Katonda yakola ki yamutegekedde osobola omukuutira gwe byoyagala ate yena atabitwala naye Katonda bw'aba nga amukwatiddeko asobola n'awuliriza byoyogera naye n'abigatta ku magezi g'alina nsuubira nti ajja kutwala mu byatutte ayinza obutatwala byonna naye ebisinga kimanyi nti ajja bitwala n'akalala abazadde obakuutira ki abali eyo nga yeewala ate omwana ayolekedde ekkubo ly'okubanga mudongo oba nga akuba endongo amuziyiza bubaka ki bwobawo abazadde abalina abazadde mbagamba ekintu kimu okuggyako ekyobubbi naye omwana buli muntu ku nsi atonderwa omulimu gwe nti kubanga nange gye nayita muzadde wange yali tayagala mbeere muyimbi kati nze ekyo bwe nakiraba nti muzadde wange yali tayagala mbeere muyimbi ate nze saakyagaliza mwana kuba nategeera nti muzadde wange yaŋŋaana toyimba biki ate era nasigala nkola ki nanfuuse muyimbi kiri eri Katonda Katonda waba yakutondera okuba ekyo kati nibwogaana omwana nomugato kikola era enkyo ojja musanga nga kyakoze kati kyolina okukola abazadde mbagamba ekintu kimu bw'olaba omwana ekintu kyaliko mwongere mu maanyi yongera kumulaga makubo wabayitira okusinga ate okumukoona okumulemesa ebiseera biri watukubanga ennyimba ezijja zibuulirira abantu okutwaliza awamu naye ate kyakyukamukko ensangi zino nti abayimbi abasinga bayimba nnyimba ate ezivudde ku mulamwa okyogerako otya okusinziira ku music eyaliwo ebiseera ebyo nakakano anti kaakati olaba omulembe guno guliwo guyina ebyagwo ate bye tutasobola kujjawo wabula ffe kye tulina okukola tuyina kubeera nga tubabuulira buulizi nti ate temukuba nnyo waliwo ekisukka kati ennaku zino abayimba ennaku zino bawemudde nnyo ebigambo byeffe bye twakwekanga ne tusabika ate bo babireeta direct ne babisuulawo anti gwe mulembe tuba naffe tetulina kyabbakola naye nga ffe tugezaako kubabuulirira nti okuyimba okuwemula si kwe kuyimba wabula kiki kyoleetedde abantu message ki ffe twaleetanga music waffe nga tumuleetera mu music mu message nga buli lunaku obeera ne message noga kati ku mulundi guno mbagambe ki kamba wekayanda eyo nebeera nga message ate omulundi guno mbagambe ekintu kifa nfumba ekijanjaalo kati ennaku zino kiba takyalina waliwo akayimba akasinga okunyumira kewakubaako omwenzi omusiru omwenzi omusiru era nga bwewakawulira nti abantu baali baagala nnyo bakabannaabwe ku miriraano neŋŋamba kati eyo message kangiyiseewo neno wakubira akayimba abantu abasinga baali balowooza ebyo byoyimbako ate ekyo kyoli ddala kituufu kisoboka okubeera naye ate kiyinza okuba nga nze Katonda aba ntisse obubaka omanyi ffe abayimbi tuli babaka ba Katonda nti Katonda alina obubaka bw'aba ayagala okutuusa mu nsi ku budde obwo era mu kiseera ekyo najja n'abutikka tabutikka balala abutikka bayimbi kubanga kyova olaba nti omuyimbi asobola okuyimba ekiribaawo n'akiyimba olwaleero n'ayimba ekyemabega kyatalabako
kati awo kakasiza nti bubabaka. Okay, twageze maaso mu entertainment industry yaffe naba wate promote omu eyavuddeyo ne list naye saakulabye ku list eyabayimbi n'ebisala ate bye bateekeddwa okubanga bayimbira. Gwe ekyo kyogerako kiggwe nga gwe omuyimbi okujja promote okujja n'atandika okudictatinga ate ebisala abayimbi bye balina okubanga baweebwa ku shows oba concerts ezo ze banaabanga ate bayitiddwako. Anti nze ate kyabadde tekineetaagisa kumpa list kuba nze sookedde ntandika okuyimba tewabeerangawo list naye nnyimba era n'ebivulu ne bangula kati abo be bagulira ku lisiti be balina obuzibu ffe tebatugulira ku lisiti era ffe ebivulu ebyaffe tubikuba nga tewali lisiti kale n'olwensonga eyo abali ku lisiti babeereyo ku lisiti zaabwe ffe munaye tetuzimanya okuva edda ffe tuyimba buyimbi. Ate era promoto n'oyo omu yajja okutuukirira abe nga ayagala okupangisa ku kivulu ekimu. Ebyo byonna promota bwe mba sikoze ekirungi tajja kujja gye ndi. Nze nina kukuba muziki mulungi gumuleete gye ndi awo ndyoke mulamulire mulage kiki kakati n'olwensonga eyo ababeeraliikiridde mbw ate promota yayogedde promota ye nannyini kuyingiyiza ye nannyini bigambo byange. Nze nyini bigambo si promota. Lwaki ngamba promota? Promota mala kulaba kyenkoze. Ate promota naye tajja kuwaggwa takoze kirungi. Era gwe kyobola nti ajerega laga ni gundi wasatu biki kuba toyina kyolina naye bwoba oyina kyolina asobola atyo okugamba ekyo. Ekitegeeza yamanyi n'ebigambo bye. Yamanyi n'ebigambo bye ffe tumukomerera miziki. Ffe tetulina bigambo. Yena akalala akatalekeka. Ng'okyuse nnyo ennyambala yonna ya kitiini zibulingi enkofiira omuguwa kiki kakikobala. Anti guno mulembe mupya nze ntambula na mulembe mbeera na mulembe olaba buli kyenina mulembe abaana baabano balina omulembe buli kintu kyonna ekyange kiba kya mulembe mupya. Sitambula na bikadde ekyo ebikadde mbireka eri ate nengenda n'ebipya kati yembeera eyange. Kamalirize n'omukulu ono byakabi ki ate byosuubira okubanga otukuba mu maaso eyo? Okay, kati akagereka kiri nti natonye Uganda nenzija ku ground ya music we Uganda wasibuka ntunulidde ebingi bye mbadde simanyi mu kaseera kano ebiriko era kati mucho nzirayo eri kubyongerako ka cream. So this year expect the best. Twatandise ne audio gwe twataddeho guno omwaka bamuyita mufere tuyimba ku events eziri mu bantu. Nze njagala nnyo okuyimba music ow'omugaso ow'amakulu obutajjaawo ekyo kye Uganda naye ate bawe vibe y'abavubuka ezinirwako. Sijja kuyimba kigambo kitalina kye kitegeeza. Ngenda kuyimba ekintu nga kirina kye kitegeeza nga naye ate kikunyumira ngera kibulira. Tusobola okomyawo eri ennono y'okubuulirira n'okwezaamu empisa because omuntu ayagala nnyo mmanya ani akyogeddeko. Nze bwe mba mbeera eri mu ba South Africa mu ba America mu baki nembeera nga nkugamba nti naye mwana nkunamye bwoba zikuba zikubiremu ka patra kitegeera olimate kulaga biri eri ebigundi kitegeera. So tubikiisa mu nnyimba ate ne bakinyumirwa ng'enazinayiga so kingenda okwongerako ekyo. Okay. Bubaka kiibo obusembayo ate bw'okubiriza abavubuka bali abatulaba nga bo batuulidde talanta zaabwe kuba oli muvubuka wanjawulo nnyo okuvaayo no exposinga talent yo eri mbantu. Bubaka kiibo wandibadde obubaka bwe mbawa nkugamba nti gwe buli omu buli bw'oloota ekirooto tokoma ku kiroota buloosi kigoberere kikkiririzeemu kitandikeko. Bw'okitandikako bagenda kulemesa bagenda kumalamu amaanyi bagenda kunafuya naye amaanyi gali mu ggwe yaloota ekirooto si bali abakunafuya because bo tebamanyi kirooto kyo gw'okimanyi kikole okibateerewo kifuke reality bajja kugoberera bajja kuwagira. Nga tuggalawo tufulumirewo mu kapera. Okay. Man nti lwaki naye kiki ekigudde mu nsi lwaki buli omu mufere gwe noogeza n'obiroberamu agayaaye gakuliddewo mufere ti buli omu mufere ku mufere n'oyo boosi wo mufere abo bakyalibo bafere so buli omu mufere. Nze n'olumu binkaabya n'ensalawo nsigale mu bbanga tikaabe maama w'abaana naye akyuka bw'akkuba enkoona. Tetulina kyakola buli omu yeetaaga munne enkola naye buli kimu kyattufa kuba agafere galinnye ku giya agayaaye gateza amaaso gwe gageze soteekeyo ennyindo ojja kulaba bw'ogwa mukke alo buli omu mufere. Alright ndowooza abakulu mpozi nga nange nkomekereza ng'omwana we bwagamye nti buli omu mufere nange navuddeyo ne ŋŋamba nkola binnyumira
olina kukola bikunyumira akayimba kange akapya kendeeta omwaka guno nkola binyumira tugenda kuba tukalindiridde kale bana neyanza nnyo neyanzeege kyakabi alright ndoza abakulu ate mubeewuliriddeko amanya nsigadde nze Jonas Saints musigale nga mwekumidde ku mikutu gyaffe ebirungi bikyajja